Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kitalo nnyo ekyabaganda baffe Kasasiro bye yaziise. Imagine Kasasiro. Ganda wange gwandaba kusaba olowooze ku Kasasiro. Kasasiro omuli emirambo gy'embwa, omuli empitambi, omuli buli kikyafu kyonna ky'omanyi kibayola mu kibuga Kampala n'emiriraano. Nga bye byakuyiikidde oba byayiikidde omwana wo oba maama wo oba taata wo naafa. Kiruma wallahi. Bannange okufa kwonna kuba kufa. Okufa kwonna kuba kufa. Ne waliwo abantu abafa n'olowooza ku nfa gye baafuddemu. Amazima nga baafudde bubi. Kebeeza Kasasiro nga yakuyiikidde. Agwa bugwi mu lugoye lwo n'owulira nga omwenyinyala nina akuyiikira. N'obanga ekyakujje mu nsi Kasasiro yakuyiikidde. Abooluganda, ebyo bye tusiba tubagamba wano enkya n'eggulu. Ne muvanga ne mutuwoleza kimu muve mu byobufuzi, muve mu byobufuzi. Muve mu byobufuzi mujja kufiira bwereere. Abo baafiiridde mmeka? Abo baafiiridde mmeka? Baabadde mu byabufuzi? Tebaafiiridde bwereere? Allahu akbar kabira. Sirikirira. Olowooze ng'oli mu nju. Mubadde weebase. Wallahi ogenda okusula omutwe bw'oti nga tegukyaddangulu nga gukona ku mabaati agabadde eri waggulu kasolya. Nga wulira emirabba giri ku nsingo yo. Na tokyasoziyidde, toyina weekyusa, todda ku left, todda ku right, tositula mutwe guzza waggulu okujja nga bakukatira bukkatizi. Allahu akbar. Kama asaasira abantu abo. Ebyo tubagamba. Tuli mu nsi gye bayita Uganda. Ng'ebizibu busobola okugwa mu kifo ng'ekyo. Mu kifo ky'okusindika ambulance n'abasawo bajje bataase abakyalimu akalamu, ne basindika poliisi n'amagye bajje bakube abataase abakyali abalamu. Mukimanyi bulungi nti poliisi n'amagye mwabatendeka kutta na kutulugunya tebalina kye basobola kukola mu kutaasa bulamu bwa muntu. Ne bajja ne batuuka mu kifo ate ne batandika okukuba n'okugoba abo be basanze abakola obutaweera okutaasa bannaabwe be bawulira abali wansi abalaajana embwa ne zitandika bakuba miggo ebisiraani ebyo n'obbagobawo. Naye nga bibagobawo byo bikole ki? Biddaawo biyimirire ng'ebizeezengere. Biyimirire ne bitandika kulwana n'abantu. Nalabye muwadanku nnyingi ne bane byadde nabo bakutte ebitiyo, bakutte zino n'obukumi batabuleke, basike ebitaka n'ebisenge bajjeyo bannaabwe embwa nga zibaliko zibakuba bukubi na kubagoba mu kifo. Ne mbuuza nti mwabagoba abali mu kutaasa abantu muleese eki? Muzze naki ekigenda okutaasa abantu bano abali mu kufiira eno wansi mbisenge abali mu kulaajana? Muzze naki? Nabaleese ngalabi na mundu. Emundu mwaze kulwana nani? Na Kasasiro. Allah akbar kabira. Ffe twajja ntufuna obuzibu ne tutambulako ne tuva mu nsi Uganda ne tugendako mu nsi endala. Ne tulaba ensi ezikulemberwa abakulembeze abalowooza. Ensi ezikulemberwa abakulembeze abalumirirwa era abaagaliza butya bwe zikulaakulana na butya bwe zifaanana. Ne tulabira ddala nga obwetaavu bw'ensi Uganda si bunene, just ofuna mukulembeze alowooleza ensi ye, ayagala ensi ye era ayagaliza ensi ye. Eyo bwe tulimu tuuza mu ntebe His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu, Uganda ejja kuba emaze okutereera ge mazima. Ne tunuulira abasajja abatufuga olwaleero abakeera enkya ne bayiwa Kasasiro mu kifo bamuyiwa. Ng'omuntu yenna n'omwana omuto akimanyi nti ekintu kyonna bwe kijjula kiba kirina okuyiika. Naye nga bo tebalowoozaako nti wano tuliwa Kasasiro tugenda muyiwawo mpaka ddi, era bwe wajjula ki ekigenda okuddirira. Mbuuza, babadde basuubira kuyiwa Kasasiro oyo mpaka enkomerero lw'erituuka oba babadde basuubira muyiwa mpaka lwanaakona ku bire? Katukize nti mpaka lwanaakona ku bire. Oluvannyuma kumala okukona ku bire ki ekibadde kigenda okuddako nga mumaze omuyiwa naakona ku bire? Ensi etaliimu wadde omuntu agipulaaningira. Pulaani ze balina abatufuga za kuyita abavubuka babawe ssente bajje ku midiya batandika otwasamira n'otuleekaanira ebyekisiru. Bafulumya buwumbi na buwumbi ne babusaasanya ku mikutu egya TikTok n'ewalala kutusindikira mirambo ku midiya tuwunyirira abantu. Subhanallah, nga bali ku midiya beewaana benyumiriza mu twabadde wasalimu sale natuwolere ssente bweziti, twabadde wasalimu sale natu account bank account tekako ssente, twabadde wasalimu sale. Ezo zemboozi. Muyiwa Kasasiro nga temulina na pulaani nti bwe wajjula wano bw'amala okujja tugenda kukola ki? What will be next? Wano nga wajjudde tebalina. Ekitundu ne kigwamu obuzibu obufaanana bwe butyo.
Mufo kyo kusindika ambulance n'abasawo ne musindika police na maje bikole ki? Ngana mumanyi nti mwabatendeka kutana kutulugunya. Ensi ezakulakulana awali baddewo ekitone nnyo ambulance nga 50 mu ekifo. N'abasawo abataka wansi wa bisatu. Ne mmoroka ezizo okutaasa abantu amakumi nga 2 nga zo zize kusikula ttaka kunoonya abantu abakyali abalamu ate mu ddakiika nga zaatuuseewo dda. Nino tulanga ku site awagudde obuzibu nga tewala wadde ambulance 10 nga ne bwe ziriwo zonna z'abantu buntu ba MP ne bakansalazi ne bashamani ba district abenjawulo nga balese ambulance zabwe so si za government ndize zitaasa abantu. Hii government kikacheni emyaka anange ebyo nate mbirina ensi zakulakulana kasasiro bamulabanga bugagga bamukunganya bamukwanza ne bamujja ne bamukolambi bamukoze ne bamukolamu ebijimu sebiringa ettaka erya bulaka ena akagereke guli musenyu tebalina ttaka nosanga ebitakataka bibalese ne babiyiwa ku musenyu waggulu ne basimbako ebimuli ne babiyiwawo ne basimbamu emiti ebyo bitakataka erya bulaka babikola mu kasasiro. Ewaffe tebalina pulani abakola ekibuga tebalina pulani abafuga ensi tebalina pulani bali awo balowooza kimu kulya na kufa kumala kulya baffe khalasi tebalina byo kirala kibalowoleza nsi. Wallahi mutukoze bubinyo basajja mmwe bana Uganda bwe mutaaza okukebe mutadde engulu mutetegerere tukyalaba ebinene bisinga ku ebyo badde nga mugundi muntu basula mayimba g'abantu nga bayita tractor ezisukka mu 5 nezisalako ekitundu kyonna. Walabye mmeka ekiteezi awayise kasasiro bwezadde zetagisa okukolera walabye omeka era zazze mbudde ki era nezikola ki. Wano abantu bakyabakezigamba magenda kwekalakasa olw'okulwanyisa enguzi ekibuga kyonna ekifuka kya green ekijula buli kika kya motoka y'amagye gy'omanyi gye bakola ne baziwa mu kibuga Kampala. Ezo bazirina ne walabye ambulance meka okutaasa abantu. Kitegeeza nti abasajja bano babalowoleza kimu kufa kwammwe tebalowooza ku bulamu bwammwe balowooza kufa kwammwe. Yesu akite balina bikozi facilities zitaasa bulamu bw'abantu balina facilities zijjawo bulamu bw'abantu balina zimmamba balina tiyagasi balina zivujafanga balina helicopter ebyo bo pulani yaabwe bapulaningira kufa kwammwe so si kuwona kwammwe awo be mwagala. Nemulaba bino bitabani byammwe bina amanya ag'Abaganda ne bijjanga kuno ku media ne bitandika okwasama obwasami nga Museveni yabeera n'emyaka gye birina ebyo ebizezengera ebyo yali mu nsiko ng'alwana kukyusa gavumenti byo biri ku media byasama bikeera wasali musali genda kusabiriza embwezo gasiya mwatusala bantu mmwe.